Tukwaniriza ku Newspark channel. Tosubwa politics biyite ebyobufuzi. Breaking news, amawulire agakwata ku baserebu bo. Tewerabira ku likinga, ku subscribinga na ku sharinga. Amawulire g'olunaku olwaleero munnange etutandikidde wa mujja wa Chosen Becky wuuno munnange avuddeyo. Waliye yavuddeyo n'abeera ng'ate amusaba akole challenge mu luyimba lwa Chosen Becky olupya era naye teyabadde mubi n'abeera nga akola a challenge. Kaakati munnange ne wabaawo ajja mu comment section challenge eyo gye yakoze nga woli mu kuba nti n'ate olaba video eyo ne wabaawo ajja mu comment section n'alyoka amugamba nti tolina byakukola kati okola challenge mu nnyimba za Mrs. Sekajja ow'empeta. Kaakati nno munnange mujja we twogera ku Rashida n'amuddamu n'alyoka amugamba kati lwaki onyiiga ddiya nze Mrs. Sekajja original ate ow'abaana ab'obulenzi okitegeera n'amugamba kati ki ky'ogamba. Bw'atyo nno munnange mujja wa Chosen Becky bw'asazeewo ate okuba nti nno alumba mu magezi. Screenshot yeeyo oyinza okugamba nti ate atutemye emugambo. Katuberenga atweyongerayo subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Amawulire si malungi eri munnange bannakibiina kya NUP oluvannyuma lw'okuba nti naate muganda w'omugenzi Eren munnange ebivudde e Kalangala biraga nti awanguddwa era nga bavuddeyo ne babeera nga balangirira Aida owa NRM nti yawangudde akalulu k'e Kalangala. Katuberenga tubikuwa. Aida of the National Resistance Movement, NRM, scored a total of 12,600 and being the returning officer for Kalangala electoral district, having added up the number of votes cast as recorded on the declaration form in accordance with Section 72 of the Parliamentary Act, declare that the total number of valid votes cast for the candidates are as follows. That candidate Babidia Sharifa, who went independent, got 244 votes. That Nawaiga Aida of the National Resistance Movement, NRM, scored a total of 12,642 votes. That Nagawa Helen Flavia, who went independent, got 217 votes. Nampala Irene of NUP scored a total of 7,474 votes. Nasuna Agnes, who also went independent, scored a total of 34 votes. The total number of valid votes cast for candidates in this by-election was 20,611. The total number of rejected ballot papers were 427. The total number of ballot papers counted was 21,038. The total number of spoiled ballot papers, 67. Upon this, and accordingly, as the returning officer of Kalangala Electoral District, and in accordance with Section 72 of the Parliamentary Act, Cap 177, I declare Nawaiga Aida, who has attained the to be the elected. Mu mawulire amalala ecumi akyagenda mu maaso n'okuba nti naate atabukira Spice Diana kw'ossa n'okumulangira anti munnange kabaga akamu ke baabaddeko ecumi yavuddeyo n'abeera ng'alumba Spice mu nnyimba ze. Spice era mu butambi obwo ng'alaga nti munyiivu ddala era nga tannatuusa kuba nti naate asonyiwa cumi. Kaakati cumi yavuddeyo n'abeera nga akola live. Katubeere nga tukuwa ebimu ku ebyo bye yavuddeyo n'abeera ngate ayogera. Sina kye mwagala kibi kimutuukeko mulowooza mumiisinga ekyokujjayo oluyimba lwange si a solution tekinyiizanga nako wabula
Diana n'atajjukira bye namukolera mabega. Byokka by'ebinnuma n'enzijukira ne bye nakolanga. Byokka by'ebinnuma. Byokka. Spice Diana looks badly to Chumi. Nenteekamu. Ne bandeetera Diana entunula gye yabadde atunula. Nenkwata ekifaananyi kya nenkwata nenkuba screenshot video. Nencropping ekifaananyi kya Diana nekitwalira ku Google. Nembuuza Google. When you see that girl, Spice Diana, when I'm looking at the event, what is direct seeing? Nengamba Google mumbulire. Entuna eno Diana gyabadde atunudde. Yabadde ya busungu oba si ya busungu. Nenyibuuza. Nembuuza Google. See you. Okay, see you later. Ekisinzo kyamba tuko kitaddewa. Kiri mu kisenge kameza. Kale. Mario, bye. Nembuuza Google. Kyavudde ku Diana okutunula bw'ati. Google esoose kunvuma. Nengamba Google nengamba, are you stupid? Nengamba walabye mukolo gwe mwabaddeko gwaba makeup. Google nengamba wano tuba tukebera Diana tulabanga bamukubye makeup wa busungu. Kati Diana ye choice yakoze makeup wa busungu. Era bw'ozoominga ekifaananyi kya Diana bw'oti amaaso gaseka. Face yenyize. Ya bamukubye makeup wa nakusangulanga amaziga. Ewuwo nga tuli mu kaguuni mu kayumba kali akabaala akemwateeka emmanju. Nenkusangula amaziga. Era ngambye Roja webale kusiima ne muka manager. Diana simuwalana. Simuyinaako buzibu. Sina kye mwagala kibi kimutuukeko. Mulowooza, mumisinga, ekyokujjayo oluyimba lwange si solution. Tekinyiizanga nako. Wabula. Diana n'atajjukira bye namukolera mabega. Byokka by'ebinnuma n'enzijukira ne bye nakolanga. Byokka by'ebinnuma. Byokka. Bwetweyongerayo ssaawa yonna tulindirira munnange results ez'abaana ba Kafeero omugenzi tutegere baani baana ba Kafeero era baani abatali baana ba Kafeero. Byonna ebyo tujja kubeera nga ate tukuwa updates bwe tunaabanga tuzifunye naye nga abagenda kubeera nga balangirira ku ssaawa 5 ez'olunaku olwaleero. Katubeere nga tweyongerayo mu nsonga za Nsambya ne Mirembe. Nsambya wuuno munnange avuddeyo n'abeera nga ate agamba nti tewali buzibu bwonna bwonna abawagira mugende mubeere nga muwagira Mirembe Beddings ate mumala okumuwagira mujje mubeere nga ate muwagira n'Ensambya. Naye agambye nti nno waliwo abaagala okulaba nti nno ng'oba Nsambya agwa oba nga Mirembe agwa naye abasuubiza nti ekyo tekijja kutuukawo. Katubeere nga tubikuwa mumuwagire ku branches ze zonna. Omumala mujja ku Nsambya Furniture Workshop mufune furniture. Bali abasigadde abakola biki abo mubaleke. Fe tusigale nga tuvuga kino. Si kyekyo bannange. Amala okulya ku mmere nsigadde ez'omusiime essaku lw'omutindo gw'ebibajje mu Uganda n'ensenguka ennuŋŋamu ey'omulembe weesa ebintu by'ekitiibwa ne value ya ssente ze wabigula mu ngeri y'okushifutingamu ng'obitambuza. Tubagala nnyo mwebale kutuwagira. Furniture wali eno flondi ku yakubiri ne ku yokusatu kujjudde ne ku yokuna ne wansi ate ya wansi yonna gikoze nga Americamu. Bye bye. Dr. Sefko ye munnanga akyagenda mu maaso n'okwewuunya okuba nti no bano ababiri atwogera ku Mirembe n'Ensambya nti baayawukanye. Katukuwa katambike. Bannange ebibimba bika olaba Mirembe Beddings n'Ensambya baawukana. Olaba baawukana. Sisiraba nga yamala siraba. Mama. Nebeekuba? Nebeeyanika? Bannange ziraba muzaale. Okutambula kulaba okudda kulimya zekino sikiraba nga yamala siraba bannange. Ekisiggwe kwegamba baayawukanira ddala kubi bwe batyo ne bulansi ye ne bajawula. Tuno ndina olusuubiza bannange bambaeko kopi ku luno olugambo. Ekisiggwe maama ekizivaayo. Ekizibadde zigudde banaye munansanyi olugamba ati lusuza siteredde lusuzanga mmese mu kabajja. Ekisiggwe mwe balina mubana nga waliwo olugambo olwampitako dduka emboozi tebankali. Muba mulina olulumpa mwana gw'eddeeno kyereero oba olugambo bulungi nga abantu bandaba. Nena soka nendowooza sitanti ninda okulaba Mirembe Beddings apostinga amaziga. Nensooka nenkya neŋŋamba bano abaana tebagala tukuba kabadika sitanti, bano abaana tebagala kukola sitanti y'Ekisiggwe concert bawakingi. Neŋŋamba nenduwulira ngenda owulira bu Mirembe agenze ne Mami Happy Home
ewansambya mu kiro kiro matulutulu nenebuuza atali mubbi mirembe yali asima kindimu mu maka g'oli abaaye mumbuzaabuza nammwe olugambo lwange nammwe mwesojja mulinga bukoko munaeni wamazzi babise nenowulira mami happy home bwagenze n'emirembe bedi mubwagenza ate wansa ate nenowulira mbonsambya alwanye n'emirembe nenowulira nti ate ebintu bye baali bakinye byali bya mirembe bamugana kubifuna ate nempulira abanga bagamba ebintu byali bya nsambya kooti yabagamba mbu mubaawukane ono nasalawo kujja kiro ne looyawe okukinya ebintu byali biwanvu naye biba bituufu baanamwe mufune ekyokuyiga mufune ekyokuyiga naddala mu abagwa mu mukwano gwe omuntu n'ogwa mu mukwano n'osiriwala n'ogatta bizinesi ne mukyalawo ekyo kintu kyamu nnyo ndowooza mulaba bamirembe gye bakkira bannange baayawukana bubi nnyo okukakananga ebintu balina obitunda bagabanira wakati omusajja agamba yasinga ssente omukazi agamba yasinga okuteekamu tukira kati fe tuli balabi tuba tetumanyi kituufu naye era fe tuba tumanyi nti omukazi n'omusajja beegatta bakola ki bizinesi ate mu kulaba okwaffe tulaba mirembe yali asinga omusajja ssente okitegeera ng'ate batugamba balala mbonsambya yali naye alina ssente ze naye mbonsambya ekyamawukanya n'emirembe mbonsambya ali musajja mwenzi nnyo mbeera ali naye omukazi eyo yazaalamu abalongo mirembe kati aliwulya n'agamba mukwano ze mirembe bedings ow'essirimi yeekolera ssente ze mbannina okunoba bwatyo nga yesenga asidi avuddeyo munnange n'abeera ng'ate asiimyani asiimye Spice Diana mbu obutakwekereza kituufu 10 yamunyiiza era 10 we yabadde nga ali mu kuba nti naamulumba yalaze nti no si musanyufu katubeere nga tukuwa katambika senga asidi Diana mwagala n'ate kati neeyongeredde ddala okumwagala saagala muntu yeeyisaako era a person that is real to themselves can never be a hypocrite to anyone. Olwaleero omanyi mutera okunkwira amasemu muzaaki ekigira mu maaso kati kambagambe gwe kyotalaba waliwo ffe engeri gye tukiramu n'ensi ekiraba Janet yabadde ejjo mu Uganda lwaki Janet bamutereddeko birthday ku social media handles ze mainstream media mu Uganda ne mu praising nyo lwaki ekibagoba kinene nnyo ekibagoba kine bali ku panic kati bali ku panic gwe saagala ojjeko kigere ekinoonyesa butajjaako kigere ne buli lwolemezaako nga n'abakola ebikola bagenda bikola muganda wange toggwamu maanyi ngenda kusaba obeere mugumu saagala owebakenga otuusizza okugusa olutalo luno Tetambudde obadde mulabi mulungi walekwekumira ku Newspark channel kankusobola nga osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba